Chairman Nyanzi Embare ngona Yetise Obubaka Bwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine obw'okuggyako General Kaguta Museveni. Chairman Nyanzi agamba nti omukulembeze ali ready ali steady era essaawa yonna abuzaako just busekendi okulangirira olutabaalo Sinziggu luli lwe bayita luva omwange luva okwaya olugenda okuggyako gavumenti ya General Museveni era nga luno lulina okubeerawo mu biseera bitono nnyo. Bannayuganda bonna okuva gye bali mu nsonda n'ensonda bafune ku ssanyu bafune ku mukwano ogw'okubanga bakulembera omukulembeze omuto Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gwe beerondedde nga tayise mu mmundu nga tayise mu bikompola wabula nga bannayuganda bamusitudde ne bamutwala bukolokolo obulemberembe ng'ali wamu nabo paka ne balayira era ne bafuuna president wa Uganda nga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Ate ebigambo bya Chairman Nyanzi nga yebaza abaana b'Embale bano bwe bayaniriza president yagenda mu phase 2 era ne mu phase 1 kyayitirira ennyo. Njagala nsooke mukuwe Chairman Nyanzi omuwulire ebigambo bye ebimutumiddwa president nga bitugamba. Nefe tuzze wano okusingira ddala ng'enkwaso ya mukulu muwaya John Mary Council waffe era nyimiridde wano mu biti bibiri ku kiti kya famire ya DW Ssentamu ewaffe Kanoni Gomba ne mu kiti kya National Unity Platform gye musinga okumanya bulungi wano era nkiikidde Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe mwalonda era mwebale nnyo mwebale ddala pulezidenti waffe mu ggwanga lino. Banyabo ne basibo John Mary ono musajja abadde ayimirirawo ku lwa famire yaffe okutuubiriza emisango era ne faamu gyakoleramu ya Sempijja nayo tugyebaza nnyo naye okusingira ddala twabadde tetuyinza butakiika wano omukadde ono eyaweerera John Mary engeri gyakwatamu ensonga era bannayinja bategeeza amaka gano galina omusajja omulungi. Mwebale okuweerera n'omukuza tukakasana abantu bonna bafamire bamufaanana ate ayagala ensi ye kubanga neri munufu ayitirayo n'atuwa amagezi. Nsonyiwa okuloofa muganda wange saagala kubanga nkolekedde obuzibu naye atuwa amagezi era bwe banenya amagezi g'otuwa omukadde ono tumwebaza okuba nti yaweerera omwana mulenzi oyo. Twegamba tuwe tutunula mu nsi empya tulina n'abantu abagenda okufuka bassaabalamuzi abagenda okufuka kati ono gyerumeri ntusobola kuyisako mu maaso amaka gano bane mukuleka amaka gano mu ngalo. Banyabo ne bassebo ebigambo bampadde dakiika 2 nezirabika zayiseemu dda naye waliwo obugambo esiyinza kubano nga sibagambye. Robert Kyagulanyi Ssentamu abatumidde abakadde ezimu abatuubirawubirako nga tuyita mu feezi esooka eyattuwa bannange feezi eyo mwebale twaniriza wano mu Mbale mwebale twaniriza emujjanga okwo tugenda kukomu mu feezi eri endala gye bayita kafunkulankete era feezi eyo nga bwetuuse wano naye bw'alijja n'atuuka nga temukoze eki nga temutegedde tewali asobola kugaana mwana wa muntu kutambula kutuuka ku munne. Ekyo tekisoboka. Omuntu yenna alowooza nti dikiteta abakola ki aba alimba. So mukowe eryo tujja kutambula tutuuke naye tubasaba bannange tuli eyo tukyalwanira eddembe ly'obuntu mutwegatteko bafaada bannaye bakama baffe tubegayiridde omuyimirira ku kituuti muyimirire muwulire enjiri ey'obuntu ey'okwagala eggwanga n'okukkiririza mu basemateeka. Omukulu ono mwoya bwe nali nsoma kosi yange masters nagenda mwebuuzako ku nsonga ezikwatagana ne constitutionalism rule of law ogendera ku mateeka bakonye kazindaalo. Njagala okukomawo naye nga mbasaba tulwanirira eddembe ly'obuntu baganda baffe babatta bababuzaawo tulina omukisa nti maama tumuziisa ati situmulabyeko era tuserebratinga obulamu bwe era ne munnayuganda yenna bwati bwalina okufa oba okuva mu nsi muno ng'ofubye okujjanjaba naye abalanda baffe bajjawo ne babatwala ne babula. Nolwekyo mwe muzaala mwanyinaffe Mariamu Wangadya ava wano mu Bugisu mumuwulirireko abe n'omutima omuzadde ate akikirira abasoma aveeyo abeere faamu ku bintu bikolebwa ku bannayuganda. Bannange n'ebigambo ebyo bankonyeeko ebigambo nina bingi ebiruma biri ku mutima gwono bitudde naye bwe tulidda tulibyogera kufiirwa maama wumula mirembe mukama akumuzi genda eyo nawe otwanireko ku ntalo genda olwa n'olutalo mu nsi ey'obwoyo webale nnyo balire ddala neyanziza nnyo neyanzege webale kuma biseera
Basebo ne banyabo abakulembeze b'ekyaki dakika zaffe ze batuwadde ziweddeko kansabe akiikiridde abaana b'omugenzi sebodde waggulu naawe nkuwa dakika 2 oba etegeze gy'obuusa. All honors present. Friends of Kyagulanyi, we welcome Kyagulanyi into this community and all people of God. I want to extend my sincere thanks to you today for joining us in acknowledging Kyagulanyi's life. We do not have much to say, and we cannot thank you enough. But we are only saying thank you for being friends with Mom. Thank you for being there for her. I will not say much, since much has been said, but we shall only introduce my siblings who are here with me today. On my right, I have Yetise Obubaka, this side. On my left, I have Dr. Surika, who is my immediate follower. Then John, our last born. Then Mary Moya, who is our last born. And all our children who are here, I will say thank you. God bless you all. Muli mtebwedde abantu asiga obujjukiro Kaso John omwana mu makagalo kamusabe naye yeebazeeko. Maitawe mwesesana mwamumanya babamulirako mwamulirako asabye ku translation yoko omuzindala akereya agamba talina kyakwogera kyamaanyi nnyo kubanga ebyogeddwa ku maama abasinga mubimanyi n'okubimanya sekulose anawumusimu kusa olulwe ayagala kwebaza mukadde mwanyira byositsa webale nnyo maama byonna mwanyira essanyu ly'obuweere webale essanyu ly'otuwadde mwanyira okusomesa webale tusomesa mwanyira okukana webale twagala wakamanyakukana balirwanabo webale kwagala nabalirwana abo n'emikwano gyo besimulamba ninabo naddala b'okola nabo neshenga nawe okuboolera nti kinyaga okubuulya kiri nti kuniyongera okwigulisa bulayi ngabe nokulashini nengulisa tujja kweyongera naffe okweyisa obulungi nga naye obadde weyisa obulungi mwanyala mwesiza nesi mwamire mwenna mwebale gye muvudde enyana tunakamasiina ndi nayo ninaayo sijja kubamenya kinoomu nemwesizana usiimeko omulirwanawo buli omu wooli webazeko mulirwanaawo mwanyala okuweererako kino webale tujja kuwerekera mu kasiba kyemumuweere kitiibwa ekirungi kino basaale basebe mangala nina bwe Buganda ndambiramu yajingo sempijja banne bakola nabo e Buganda eyo mu Sempijja kampani gye bakola nayo saale wenywe wano gwammwe
abadde abasibirira ku ntanda kati agenze bakolekti base balala John Paul Bayingana Tibuka Rashid nako bakola nabo kali ku mutima wala barangire mutende mulayi mwena abaze katonda abaze obulungi mwanyalana. Thank you so much. Warona condolence message okuva eri muganda waffe Mathias Wasike oyo ali mu US atuweereza mitwalo ena mutabani w'omugenzi Bishop Wasike. Nina condolence message okuva ewa Honorable Richard Wanda, Honorable MP owa area yaffe eno atuwadde enziko ya mitwalo 10. Kulwaita Religious Council Sebo Father yaga kusaba musajja mukulu Hajji Idrisa Lwambya kuba endimi zonna gano amaka galitwala ddiini zonna naawe owubeko webale nnyo. Bategeeza tulina wano ebimuli bya ewalwe ky'abaana abazzukulu bako Mr. Awere ba family Abdul Sali Mbale to date Juko Sepijan Company ebimuli ebigenda okukolebwako omukolo. Webale nnyo. Nze Masade Nazir Master of Ceremony omukolo guno mukirize akazigalo nkaze eri Kezia. Webale nnyo. Thank you very much. Wanyala MC. Bana bawe wero mulaye. Perhaps you came and you have not. When waliwo condolence message, we as Basaburo have learned with the shock, the timely death of our Mai, Death Clementina. It is God's plan that we die and go back to Him. About what day I'm going to go munana. Thank you so much. Barusambu. Oweda kubasamu kama weda kwekute. So you are several. Abeshendi kono mandi bale bebefe mumwita kuita kuyete family manyaruka noli kunisha so ramene ni nasho wakubonesi shita oshita ali bafu yeli kuyeta kukola general collection iyete bule bewesi kwika yeko ni zitete zesi kwika yeko bade ngamba tolya ose nota manyanja tabo chili andeman acho wandika melinya yo nolweche bafu eyo ngakwaye twakayimba tugenda kuteekawo ekintu ekiyamba amaka gano kubanga tusanze obutebe webuli etutula naye ffe abalina okuyamba. Perhaps you came and you have not seen where the condolence book is. Andrew, please, that if you are staying in front of us is going to support this family to offset some debts. Mwebale nnyo malirizo mangu kwa father wano mweda njogera nnyo ku Basaburo kati be bano bennyini batuwadde enziko ya mitwalo 13 mu 12. Webale nnyo giweze 14 waliwo abalala bakayingira wano. Bukyuka ati nzo muzindalo mutatu kwaya mutwe yakayimba nga tukola kwecho ekiriwo tuyambe bannaffe kubanga kino ekiriwo nakituuka mu maka gako nobeyamba nga tusobola okwatebwa nga tusobola kino obuyambi bwaffe tubuteeka awamu. Mwebalire mwebalire. Owalipoti weteketeke osembere wano. Walipoti bera kumpi wano. Oli ni ripoti ishenda.
kale mitawana kitalo nnyo ekyamaama wa munnamateeka wa NUP ate yavudde mulamu w'ensi obubaka bw'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine chairman Nyanzi muntu wa watu yabwetise era abutuusiza bulungi n'abantu babusiimye babusanyukidde okubanga ate Yetise Obubaka bw'omukulembeze era nabo batuusaamu baga bali mu kintu era beeyamye era beetegefu okulwanirira eggwanga lyaffe Uganda okufuna obukulembeze obweyagaza. Mbaagala nnyo mwenna abaliko Mukama Katonda abankuumire tujja kuddamu tubyoze mwiraba.